naye ebintu byasobodde okuba ate nga byamwononekedde. Abajjukira obulungi weekend twasobodde okuba ate nga tugingiramu ng'ayagala okuba ate nga yaloopye bannaffe aba woteri ya Speak Hotel ey'omugagga gwe bayita Sudhir. Yamusanze alaba kati embeera nga asobola okuba ate nga etambula. Abajjukira omwana muwala ono gwe bayita Zella yasobola okuba ate nga abaloopa ng'ategeeza yasobola okuba ate nga abuukinga wooteeri Desemba nga 6 yabuukinga luumu eri 1,712 wali ku Speak Apartments awo ng'ategeeza Desemba nga 25 yasobola okuba ate nga avaawo ne famire yonna, wabula omubbi yasobola okuba ate nga ayingira luumu ye gyali abuukinze eya namba 17. Era omukyalo ono Nalongo Zella asobola okuba ate nga aloopa bannaffe aba Speak Hotel olw'okuba nga tebasobola kuba tebakuuma ebintu bye mpolampola. Nasobola okuba ate nga baloopa. Yasobola okuba ate nga ayita bannamateeka omuli bwe bayita Semuyaba and Company Advocates nga bategeeza nti bintu bye bingi nnyo ebyasobola okuba ate nga bibbibwa mu wooteeri eno, ng'ategeeza nti passport musanvu eza USA n'eya Uganda emu, ng'agamba nti okola replacement zaali zirina okumalawo $2,000 7,000,000. Kwaliko laptop 2 eza HP waliwo ne maaka nga ziggwera mu $1,12,000 bw'abanga azzeemu kwegula mpya. Waliwo bijuwere oba ebyokwewunda by'abakyala nga biggwera mu $1,000. Amasimu 4 nga gaggwera $18,000. Ebyokuzanyisa by'abaana okuli zi tablets eza $600 nga ziggwera mu $2,000,000 eza Uganda. Waliwo kamera era gye babba gye bayita Nikon D850 kamera eyo nga kigamba nti yali ya $4,000 ng'eggwera mu $14,000. ne cash gwe babba $9 ez'omu Amerika mu cash n'eza Uganda $3,000,000. Nalongo Zella yasobola okuba ate nga ategeeza n'aloopa ne ku poliisi. Wabula aba Speak Hotel ew'omugagga ono gwe bayita Sudhir abamujjukira obulungi ku Bank of Uganda. Bank of Uganda yali egezaako okuba ate nga batunda Crane Bank, ndoza mbijjukira. Yasobola okuba ate nga omusanga guwangula. Kati Nalongo Zella aleeta obubadi bwe mpolampola. Yasobola okuba ate nga aloopa. Kati embeera nga basobodde okuba ate nga etambula yayonoonese bya Nalongo Zella. Bannaffe aba Speak Hotel bawandiikidde US Embassy nga bagisaba ekozesa obuvunaanyizibwa bwayo okuwalawala omukyalo gwe bayita Nalongo Zella bamukube mu kkooti y'omu Amerika bamuvunaane okusaasaanya ssente ez'ebichupuli. Ku dola ziri ezaali omwenda ono omubbi eyabba bamusanga ne $6,000 nga bichupuli. Era aba Speak Hotel basobodde okuba tebawandiika ekiwandiiko ne bawandiikira bannaffe aba European Union nga babasaba ekintu kyekimu okuwalawala omukyalo gwe bayita Nalongo Zella olw'okuba ne ssente enzibe nga mulimu eza euro ez'ebichupuli. Wabula Nalongo Zella yategeeza agamba nti ezo ssente tazimanyiiko wadde n'akamu. Poliisi yasobodde okuba ate nga evaayo netegeeza nti mwana mulenzi ono gwe balabye ayerabikira mu katambi gwe bayita Adome Jerome ku myaka 36 basobola okuba ate nga bamulaba nga 24 yakwatibwa ng'ayingira mu luumu eyo, era bweyasobola okuba ate nga afuluma poliisi yamukwatira saidi za Arua ne bamukwata n'emitwalo 6 egya $, byonna nga bichupuli, ekitegeeza nti Nalongo Zella ssente zayina zaali bichupuli. Kano nti kaali kabadi. Abajjukira obulungi abalako firimu gye bayita Money Heist abasobola okuba ate nga beeseetinga waliwo omugagga gwe baali baagala okubba banka emu. Kati Nalongo Zella kigamba nti ono omuvubuka gwe baakutte kuba yalina akasenge naye keyasobola okuba ate nga apangisa. Ate nga kigamba nti waliwo ne muganda wa Nalongo Zella yaliko noono omulenzi nga kigamba nti kano kaali kabadi. Nalongo Zella asobola okuba ate nga akunyakunya omugagga gwe bayita Sudhir amuggyemu akasimbi naye tekyasobodde kuba ate nga kivaayo. Kati biwoobe byokka Nalongo Zella yamutebuse. Yabadde agamba nti agala $460,000 eza Uganda. Bannaffe aba Speak Hotel bamutegeezezza ogenda kuteesa n'Abamerika, Embassy ya Amerika, ate abo tebasaagana bichupuli. Yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambulako eya Nalongo Zella. Abajjukira firimu gye bayita Money Heist ono kye yakoledde ddala kabadi kennyini keyasobodde okuba ate ng'akola.
yavaayo ssebo n'ategeeza n'okutegeeza wulira ng'agamba nti baali bamuba ya ssente ebintu ebikalu laptop masimu ebintu byennyini eby'abaana bingi ng'era bwe mubirabye ku social media nabadde sala kuvaayo kwogera bintu bino ku social media because bintu biri under investigations wadde byabaawo mu time eyo bimaze almost 2 weeks bigenda mu maaso nasalawo obutabyogerako olw'ensonga bibadde byakwasaganyibwa poliisi but bwe mbirabye nga bivaawo neŋŋamba nange kambeeko kyenjogerawo ekitonotono saawa eno ndi wano ku speak apartment ngenda ku checking out olw'ensonga nti bo babadde baŋŋamba nchecking out naye nze mbadde nga nze bw'omuntu sikiwagira olw'ensonga bedde wano omwezi ndikira nti waabwe naalibedde embeerawo nga ne investigations bwezikolaki bwezigenda mu maaso nange biri ku social media mbadde nali sala kwogerako ku bintu bino kuva incident yabaa kubanga nali manyi ngenda kukolaganira wamu ne poliisi ne management yawa but tekisobose ngenza okulaba nga ndaba footage olugambo lungi tutambula ku Facebook omuntu gwe balaga mu video siyenze bagamba omuntu mumanyi simulabanga nako footage gwe bafulumiza balaga only my side of the people tebalaga mu being a breaking in which they do have ate nga bakabe bamulinako ki access of footage ate nga bwe byabaawo bantwala mu footage room okulaba nti omuntu ono omanyi nembaga omuntu ono sikolaki aya basi nga yeewozaako mpolampola ng'ategeeza baddamawulire kati wetwogera Kawedemu ku luno omugagga Sudhir awandiikidde embase n'ategeeza nti mwana muwala ono yajja n'ebichupuli bya Amerika n'abiteeka mu woteeri yange byonoonese nno dola $8,000 dola eri ku mmeka era Zella bamunoonya akadde kano ozanya ne Sudhir amateesa nga gw'obadde naalongo Zella nga walinamu ssente ezo ne bakwatiramu nga bichupuli naye nga ssente oziwulidde ezeyali asobodde okuleka mu luumu cash eza cash zaali $3,000,000 eza Uganda eza America dola $9,000 yazirekamu osobola okuzirekamu n'ogenda ku Christmas owulidde amasimu mwalimu amasimu ag'ebbeeyi amasimu 4 gabalirwamu $18,000,000 ye bw'ategeeza abadde amanyi Sudhir musiru owulira abalike webale kuweereza kale amanya kaliba muyunga Julius owerusa kabira kyotera naalongo Zella ng'akiguddeko bamusibye okutambuza ssente ez'ebichupuli aya basi alo Why? sebo Ngambo tia kiriya boss kyo kiriwa andikiria ya Robert kana ulimbalole teesa ku nsonga eyo ensonga eyo Zella abizembuki ate abiveemu kubanga naye bagenda kimutuuza abiveemu ate nga ye suspect nati yaleeta ebichupuli kirabika bamulemeddeko lwakuba naye abalemerako ate abalemerako ati ayagala kumuwa bintu bi sebo abanike sebo ono kaseeto wekamulonda kakati Zella awoomye omutwe bannange aya basi Kawedemu halo sweet abanike jjajja kamalimali olamusiza nnyo taata agamba atya naye ate sina mutawaana ogamba otya ssebo wetuli mpolampola lewo waka byakutumidde esebo talina mutawaana era gambye kyokola kyamaanyi esebo ati alina oluyimba sitwago lw'amaanyi lukuba esebo ate mpozi ntufu otunuulira ebintu bya Zella omusajja yawoza gavumenti nnamba ne bamuliyirira naye ate gwe oleete buno obusentesente oleta obwo obusentesente waliwo omugagga omusiru Zella yayitirira kyo baba Kaweddeyo no si biriayi ayaya owulidde embaga sebo abanike agamba atya kuweereza kale onabeera sikata Dennis Kabaali kakuuto ku mulamu oyo omukazi omusanga agugyeko oba bagenda musibira bwereere ate bagugyeyo nga bawandiikidde embasa ya Amerika
Wako Salimo mulide Donizera agambye nti akomererwe. Tewali mugagga musiru. Ekyo olina okumanya. Sebo. Abani. Aha. Bangira basi nikasambya leta. Donizera kaomi. Ayaya. Ayaya. Eje bayita sente yeki. Ekyo kikuyamba oba mu lugendo nekikutaasa okwekona. Aya basi. Katugende kono mu Talanta Masaka ina bana balezi bava side z'essanja eyo. Bagenda kuba tebatubuulira biki bye bakola mpola mpola kati ninyo. Kasobola okuba ate nga tuwulirizaako wano. Batubuulire enteekateeka yaabwe yo eyimiridde etya. Olina osobola okuba ate nga owuliza.